tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Ab'emikwano Katonda jalimba lokole. Nali musajja musiraamu nga njagala nnyo abaana ab'obuwala era neyandeeta mu kifo kino yali mwana muwala. Nangamba nzije wane wa dadi mbuno asobole okubeera nga njagala. Saafunako omuntu yankalubiriza ng'oli muwala. Naye bwe natuuka wano ndowooza ye akimanya bwe natuukawo nja kwezuula nzekka mwesonyiwe. Bane nagenda mu bapya ne basomesa ebintu. Ne basomesa kalondoozi wa famire. Ne bagamba gwe tolina lugendo lw'oyinza kugendamu ng'okyali mu bwenzi. Naddala ng'otambula n'omuntu nga Mukama tabamanyi wabula ng'abalaba bulabi. Kati nenjiga nendaba nga taata wange yali mu layini emu ya bwenzi. Nange ne ntandika okusaba Katonda. Naye ebbanga lyemaze mu bulokole mbadde siwangulanga muzimu gwa bwenzi. Naye nga mbumazimu emyaka egisukka 4. Era ebisibo byonna bye tubadde nga tusiiba mbadde nsibulukana bawala nakwana dry dadi zalangirira wano nga bantawaanya nnyo wakati nga tuli mu kusiiba. Naye ekisibo ky'omwaka guno kyokka kyempangudde nesibeera na mwana wa buwala yenna era nendabika nga ngulumiza Katonda. Ngenda weza mwaka mulamba siri mu byabawala. Nebaza nnyo Mukama. Naye okusumululwa nasooka nenkabiriyanga Mukama. Nimugamba Mukama nkoze ntya? Nemugamba dadi nkoze ntya? Mpulira njagala otambula naawe naye obwenzi buntawaanya. Bunsika bunziza sayidi eno. Kati nendabanga ewaka bannaye nga waliyo embwa nga nina n'omuntu nga mufunga muwanvu. Kati yali taata wange. Kati nze taata wange saamulabako naye mu kirooto namanya nti ono alayika yabadde taata wange. Nenyingira mu kusiiba nga kuwanvu. Naye kambabuulire Katonda bw'osiiba nga weewaddeyo akola. Naloota ekirooto nga ndaba omuntu oyo omufu nga yeebase wali nga nange neebase wange. Nenzukka nga ndaba akafu kawanvu nnyo nnyo ng'ate nze ndi mumpi. Kati nga taata wange yali muwanvu nnyo era mu kirooto nemmanya kyonna abadde taata wange. Kati neŋŋamba nkoze ntya okusumulwa mu fono okuba layika yansindikira obwenzi buno obutaggwa. Kati omukono gwange guno gwalimu omusota. Nze bwe nabeeranga n'abaana ab'obuwala nga njagala nnyo bakozesa n'omukono. Kati ngenda otuuka wali ng'omukono gwamaze dde okukola bye njagala. Nagenda okulaba ng'omusota guli muno. Buli lwe nakolanga ekyo ekikolwa ng'omusota nguwa amaanyi. Ngenda okulaba nga gunyirira nga nguleze n'oggulera bwenti wano bwenti. Nga bannaye nga buli sente gye njagala ofuna sisobola gikwatako. Nzijukira lumu gavumenti yali egenda tuwa sente za PDM nga nze nabigobako dda nembiva nako. Naye mba ndi waka nebase nendoota omusota sebo nga ngukutte bwenti nga gwebase nambwe gutyo otulo nga naye ngusisitira bati nga muwanvu. Ngenda okera ku makya nga baŋŋamba gweno sente zijja naye erinnya lyo lyafulumye. Kumbe gwo gwali gwategedde dda nga nze sinnamanya. Naye neebaza Katonda nesaba Mukama ansumula ebintu ebyo ne bigaana paka Musumba Calvin bwe yayogera wano. Era bannaye Mukama amuwa omukisa ogw'amaanyi. Yayogera ekintu n'agamba nti oyinza okuba olina omuze nga gukulemeddeko naye bw'onaatandika oweereza Katonda agenda atandika okukugira ebyo ebibadde bigulumidde ng'olusozi. Naye mpulira essanyu neŋŋamba n'ayogera ekikye neŋŋamba ate ekyono kyamusumba kirala kyange kalekaleko. Kati nenyingira mu kuweereza Mukama nensaba Katonda netandika obuulira enjiri. Bannaye olunaku lwe nabuulira enjiri naloota nga nina embwa zenzise nga nnyingi nga kuliko n'enkadde nentunulira. Bwe namala nali sinnagita neyogera negamba atuvuddemu. Neŋŋamba nina okubatta nga nzuukuse netandika osaba. Naye kambabuulire ekisibo ekyasembyeyo ng'oggyeko kino ekyaguna omwaka ekyo ekiwedde. Bannaye ekisibo ekyo kyannuma nnyo kuba nali manyi nteredde ne Katonda wange nga manyi sikyalina bwenzi wadde n'akamu. Naye manyi okubeera mu kusaba kwennyini n'okusiiba. Nenfuna omuwala ku ssimu nga manyi nno byakusaaga. Nemuweerezayo ka message awo. Netwogera ali bweru. Bannange omuwala yayanguwa okukomawo era
bwe twali twogera nangamba nange bambulidde enjiri n'endokoka kati nange njagala goberera flowinga njiri y'emutundwe ne mugamba era tuli mu kusiiba kati naye mu kusiiba najja ne bamusiiga amafuta wano wennyini gaali ga Lwamukaaga omwaka oguwedde siriiralabira olunaku olwo gwali mwezi era gwa mukaaga kati mba ndi wakanze nvaano ndi mbyange sikyamulowooza nako nga ndaba akuba essimu mbu nazze nange mbaddewo nga basiiga amafuta naye bagambye ku kyaki tebasulawo kati jangu nnone banaye mutima neŋŋamba banaye nekino kigenda kufa nekino kigenda kati nenegayirira Mukama neŋŋamba nkoze ntya n'alemerako n'agamba jangu nkime kuba ffe tetulina wakusula ate eno nze simanyiiyo neŋŋamba nkoze ntya nensindika mukwano gwange najja n'amukima n'amuleeta ewaka neekuumakuuma nno nga simukwatako dadi ebya ddala neekuumakuuma omwezi ogwasooka ogwokubiri we gwatuuka wakati kati nga sitaani aŋŋamba naye guno omubiri oguva e Bulaaya banabwala boyagadde bonna wano jjukira dadi abo abaana abava e Bulaaya baba banyirira abo emibiri kati namutunuuliranga nga nange neegumiza muli mu mutima naye ng'alina omubiri kati olwagira sitaani naŋŋamba ono bwona amuleka nange neŋŋamba ono gwe nsembayo kati nali neegumiza nga saagala mukwatako kati nankubira essimu nga ndi mukola naŋŋamba jangu emmere eyidde sabo nga ninga eyawasa ewaka nankubira essimu nenzija misana 7 nemala okulya emmere ne Mukama atusaasire banaye nemala okulya emmere kati nemugamba anze nzirayo ko yeekale kati nali nfulumye nga ntuuse wabweru ngenda owulira mpita nange asooka okomewo nemugamba ngenda kola nawe obudde bugenzi nange asooka ojje gwe bane ngenda okugulawo kateni nga yeeyambudde alinga bwe yazaalibwa bw'ati ng'ali mu kateni abiseeko sayidi emu bw'ati neŋŋamba Mukama nenziruka neŋŋamba sijja kubeera naye ono nedda naye natuuka eri omutwe ne gunnuma nga gw'amaanyi nnyo ne guŋŋamba ku ekyo ky'olabye sitaani naŋŋamba ku ekyo ky'olabye ogwo mubiri wali ogulabyeko banaye netuuka mu kibuga nenkomawo nzekka ne mugamba kozi wadde ogamba ki netubeerako kati netubeera ffenna ekiro kyonna netubeera ffenna naye nga mpulira okulumirizibwa okw'amaanyi nga saagala naye ng'omutima guŋŋamba nedda kikola akasembayo togenda kudda mubeera naye kati nze naliko eyali angoberera nga tayagala mpase gwali musamba omukazi kati nga bwe mala okubeera naye ng'omutima gumwetamirirwawo awo wennyini nga era bannaye okuva lwe nabeera naye ne twebaka nakyusa omukwano nga sianyumya naye sikyamuwa na budde paka lwe namugamba genda ewammwe nze sinakweseetinga nga kiwala kirungi nga bannange bonna bakiraba kyamulembe naye nga nze omutima gwamukooye naye neebaza Katonda kino ekisibo kya guno omwaka kino sina muntu n'omu gwe nabadde naye okuva oyo omuwala lwe yagenda sina gwe nabadde naye era nkimazeeko obulungi nga ndi wa ddembe ekirala neebaza Mukama yansasulidde amabanja mbadde n'amabanja bino omusumba Tomu byagamba nti weerwanira wekka olutalo naye ng'olina ekikugoba nze nali neerwanira okwejja mu mbeera nenfuna mikwano gyange ne batandika nembagamba mumanyi munterese nga sente nga nziba wa mwaka ne bakkiriza baali nno bangi oba nazirya buli nange saamanya esente nezoononeko omwaka gwagenza okugwako nga baagala kunteeka mu kkomera ne basaba kyeyamaani ebbaluwa n'abagamba omwana omutambudde n'ebbanga ddene bw'abanga sente taziina agenda ziba kasita tadduse netugende wa kyeyamaani bagenda okubala sente kyeyamaani nga sente zibamanja nnyingi n'angamba ogenda zijjawa nemugamba Mukama ajja kungabirira naye bwe natandika okubuulira enjiri Katonda angabiridde nensasula bonna ababadde bamanja ate mulimu gwange mwennyini mwansitulidde tewakyali amanja n'omu era nasuubiza Katonda wange n'omufu eyali annondoola ng'agamba mbusirisuka 200 nga bamunteekako oyo naye namutema ejjambiya nagenda okulanga nange empiseemu mu mukono yali y'amaanyi nnyo namutema ejjambiya kubanga yajja nga neebase nentya nga tuli mulumu fekka nemugamba kati baganda bange ne bangamba gwe walokoka oyo gw'omanyi bwongo eno mukola ne banzigalya bo ne bafuluma
banaye ne ngamba nkoze nti ntandika okwekwata ku kisenge bwe nti nzire emabe naye saamanya jambiya gye nagijja natema omufune mukutulamu kati Katonda ankoledde bingi lwakuba obudde nina butono kyansasulira amabanja mangi era nze okwebaza Katonda nga bwe namusuubiza Mukama abawe nnyo omukisa ogw'amaanyi. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.